Bukyamaani eyali awanise ebbango amaze n'alikkakkanya ategedde nti mazzi masabe tegamala nnyonta. Mukwano gwange nnyongera mu maaso n'okuba nga nkulamusaako kuliko obwakedde na gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza wano ku UG Update TV. Kutegeeza muganda wange okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mukwano gwange ate n'akuba ng'osubscribinga kutegeeza genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga ggwe mukwano gwange ali eyo. Emabegako awo myaka giri gyonna bwe twali tukyali mu myaka gya struggle, mu biseera ebyo covid nga yakagwa mukyabijjukira. Omwami ono gavumenti yamukoowoola n'emuteeka ku sayidi ye, nawulira n'okulya nti bamuwa obwadvisor, presidential advisors mu ghetto. Baamukoowoola n'atandika okuba nga akuritisayizinga ng'akolokota ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli kye yateekangayo okuba gavumenti okuba ng'anenya gavumenti, omwami ono ng'akikolokota, ng'olwo bamaze omufujjirirayo obusimbi. Muganda wange ali eyampuliriza. Kaakati ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Omwami ono yavuddeyo nga yeegayirira asaba buyambi eri Bobi Wine. Yavuddeyo ng'asaba obuyambi eri Bobi Wine. Avuddeyo n'agamba nti President Bobi Wine teyandibadde ye n'atusuulirira n'atulekulira. Nze ne bannange abalala nga bwe twatandikawo Firebase Crew, era akomplaininga mbu Firebase Crew ye yaraizinga Bobi Wine okuba ng'ali ku platform eno okuba ng'asobola okuba ng'ayuuguumya ne gavumenti. Jjukira omwami ono Bukyamaani baatandika wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'abantu amanyikiddwa nga Bobi Wine ng'akyali mu music industry. Ne bakuza ekibiina ekirabu yaabwe gye baali bayita Firebase Crew. Firebase Crew yagenda mu maaso n'okuba ng'ekubba omuziki bannayuganda. Ekiseera kyatuuka omwami ono Bukyamaani ne banne ne bafunamu akasajja ku mutima olw'omusimbi no platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali afunye amanyiddwa nga Bobi Wine mu biseera bya music industry. Kaakati ono yafuna akasajja n'ayabulira kamwokya n'ava mu Firebase Crew n'agenda n'apaaluuka n'eyo gye baamuyita abaamuwabyanga. Kaakati y'omu avuddeyo n'agamba nti tosobola kuba ng'otwerabira nga ffe abaatandikawo Firebase Crew esobodde okuba ng'ekusitula n'okuba ng'olina ettutumu n'amaanyi agasobola okuba nga galiyuguumya gavumenti n'okuba nga gagimwamwakkulako. Agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yandibadde avaayo n'abajjukira ye ne banne, mbu at least n'abanga abasindikira kamaafire income buli mwezi n'abanga babasindikirayo kasente, mbu olw'okuba be baraisinga ekibiina ekituusizza President Robert Kyagulanyi Ssentamu wano waali omukulu ono watu atulaininga. Ne yeerabira ebiseera biri bwe baamuyitira nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ensonga z'anokoddeyo okuba ng'alwanirira bannayuganda, nga naye mwennyini oba yali yeerabidde nti munnayuganda nti zino ensonga zimukwatako. Oluvannyuma ng'amaze okuwanikibwa ebbango nga bamuyise okubeera ghetto advisor, mu presidential advisor, omwami ono yavaayo nnyo n'akolokota Kyagulanyi. Buli kigambo ekyali kivaayo, buli kye yateekangawo President Robert Kyagulanyi, buli ddoboozi lye yajjangayo ng'omwami ono abeera against ku ddyo. Ne bamuyita mu gavumenti n'alyayo obusente bwe yaliddeyo. Naye kankusese, edda waaliyo emisege gino n'embwa bifaanaganamu. Kale omwami emisege gyalumbanga ekyalo ne gitigomya ekyalo, we giri embuzi, we giri abantu.
Kati abantu kye baakola nabo kwe kulunda embwa okusobola okuba nga bataayizanga emisege gino basobole okuba nga bagikwasa. Kuba emisege gyali gifuuse gy'amaanyi. Ne balunda embwa. Embwa n'esobola okuba nga efuggaza emisege ku kyalo. Era emisege tegyabeera na mirembe. Gyatigomya, embwa zino zaatigomya emisege paka kuwulira bubi. Naye lwali lumu emisege ne gikuŋŋaana ng'olwamaze gitwala Kantindiggwa. Byatuuka eyo mu kibira ne giyimiriramu ne gigamba naye muyimirire bannange musooke mulindeko. Manye mbeera mu lutalo mubeeramu fulaaga enjeru ewuubibwa eraga akabonero k'emirembe. Gyawuuba fulaaga okulaga nti emirembe nti wagenda kubeerawo enteeseganya. Kino kibeerawo mu lutalo. Kaakati mu kuteeseganya emisege gijja gisalira embwa amagezi gigamba ti temulina tugobaganya nnyo bwe mutyo. Mwe muli bannaffe. Mujje tukwatire wamu ensonga zijja kuba nga ziterera bulungi. Era tubaaniriza mu lubiri lwaffe. Era mukwano gwange embwa zakkiriza ne zigenda ne zikyalirako mu maka g'emisege. We gyatuukayo eri gigenda otuuka eri nga giri outnumbered, ng'emisege mingi nnyo nnyo okusinga embwa kuba gyali zigenze mu bbeesi yaazo. Era ekyaddirira embwa zaasalwako era emisege ne zeeyanza embwa. Okuyiga ekiri muno tuweesiganga mulabewo lubeerera. Era nkutegeeza nti nno gwali eyo muvubuka. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wa gavumenti eno tekulimbanga neekuwa obusente sente n'ovaayo ne weefuulira banno ne bakulimbalima ne bakuteeka mu katego. Bwe bakulimbalimba muganda wange n'ozigwamu ojja kubeeranga mbwa na misege. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ali eyo. Ky'olina omumanya ebiseera ebisinga mulabewo abeera mulabewo. Kati omwami ono baamulimba n'agenda aliibwa emisege. Kati ajjukidde okwebika ng'obudde buyise. Ate n'ekifo ky'okukomawo mu ngeri ennungi nga yeetonda. Era akomawo ng'olaga nti kwegamba era tannategeera. So abantu nga bano ebiseera ebisinga ku sayidi y'okulwanyisa ebitali birungi mu ggwanga baba beetaaga ne baddako ebbali kubanga bo bajja kuba tebali bitegeera. N'onoomukaka otya n'onomubejjulamu omutwe n'okimufiidingamu tali kitegeera. Oba okitegeera. Mulabewo omusonyiwanga ate tekitegeeza musembeza. Wabula ggwe ky'oba olina omumanya muganda wange Buchaman, ebigambo by'oyogedde bisobola kusonyibwa busonyibwa. Kino mu kiyigo olwaleero bammemba mwenna abampuliriza. Ebigambo byonna by'oba oyogedde ku muntu obanga bivumaganya n'ovaayo ne weetonda bisobolwa kusonyibwa busonyibwa. Naye ate olina okukitegeera nti tebisobola kwerabirwa. They can only be forgiven but they cannot be forgotten. Kitegeeza oyo omuntu gw'obyogeddeko ajja kusonyiwa naye ate tajja kwerabira biki bye wamwogerako. Ebyo ebigambo biri mu lulumira mu matu lubeerera. Ate ojja tuuka ekiseera oyagala ossazaamu by'ayogera nga tekikyasoboka. Kubanga consequences ziba ebigambo ebyo zibitateekawo, consequences ziba nnene n'okusinga ebigambo bye wayogera. So mubeerenga beegendereza nnyo mu bye mwogera. Muganda wange nkutegeeza twerabira kusubscribinga, kusharinga, commentinga gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange abali emitala w'amayanja, abali e Bulaaya, abali e Saudi Arabia, abali mu Buwarabu,
abayiiya mwenna mbaagala nnyo 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 nnyo. Mwebale nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange.